Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Then you can get a carozo carrier, ngende ne mu kigulaluji. Ne before nga sina genda kukola kalango kano. Njala motagi ngira omukulu gobayita omusajja omuyita Haji Hassan Bulwadda. Njala bale ku video. Haji Hassan Bulwadda muma yeyita mugagamo Kampala oba yakuliyako ne express bataache gikulirako kwali omwami ekifane kyekyo. Njala mu kino wano njala motagi ngira be ku video eno. Yeyita Haji Hassan Bulwadda. Njala bale ku video eno ganda bagisimufungize momutaginge Haji Hassan Bulwadda njala bale ku video mwetaaga kubanga naguno musota ogwali gwagala obulambu bwange busaanewo mwetaaga ku video eno njala mutagingire Charles Peter Mayiga wasanya kalori gamulenge jasalo ngabere ku video eno njala chuwala bimale abantu ba Buganda Land Board mwenda mbereko njagala abasajja n'abazana bakabaka mbereko abemituba abobusolya bajjajja fe mwenda njala mbereko njagala mutena yagalizo Buganda bere ku video yo serite bahabro tabase mutano wakali kisere bezeze nsanga bisibe ko njagala bere ku video no manyi wakomyewo ere wotogere sawa zino baddeko side 00 awo ngogenze ku church ya Mwala Natasha je yazimba awo side ngamazo kumenya mayumba g'abantu manyi either danna kasero owoda ntebe yo seri ko ku video kuno abantu babategeeze yona je wavudde ngenda ku jankwabye nibi wakoze ngenda ku jankwabye njala mutangiri yose Janet Kembabazi gwe shuwa deal inokubira ku video eno. Janet Kembabazi ananyini company gye bayita Njovu Enterprises nawe kweta gobere ku video eno. Njagala ko mukuru gwe bayita Henry Tumukunde njagala abereko kuno Henry Tumukunde. Kale chezikayihura as a must you have to be on this live today. Njagala ko security organization nazo no security bodies bere mu Uganda ESO CMY ne iso njagala mbere ku video eno olwaliro. Njagala bamba parliament bonna abalondi baku Kadia National YouTube platform bonna babere ku video eno abali ebongereza n'abasigadde Uganda njagala bakansala mwenna aba National Unity platform bere ku video eno kubanga muliro seetaaga saategedde saawulidde ebyokuseka biweddeyo nzize mbaanukule era mbabuli kishugenda okukola ekiddako so muna bulamusiza bakatuuka ndowooza basigadde njabeetaaga gye bujjako ne buli muntu shiyaliga video eno saagala muntu akole ki agae saategedde saawulidde binjagadde mu bataginge njagala n'abantu abakozesa Amaze ga National Water and Sewerage Corporation mwenna mu Kampala Ntebe wakisombere ku video eno kimunya temukimanyi nzijja bw'omama yingo li mu Kampala mukono wa kiso ngokozesa Amaze ga National Water and Sewerage Corporation njala were ku video eno kubanga munywa sewage yennyini ng'ekitongole bwe kiri nti National Water and Sewerage munywa sewage not water ekyo njala mukitegeere alright kandoza kampisewa kana kamuganda ngono njoke ngende mu video endese olwalero alright erando sijja kukola nsobo tatumira ku baganda bange mwenna abawangalira mu gwanga erya butuluki buli kibuga kyonna kyobera mu province mbala musiza ku baganda bange mwe bale kola bale kwebereramu so kiba kyabulira zamanya abantu besiba bozizaako mwenda abantu bekonya abantu be Ismail abantu mu Istanbul abantu be Bodrum mwenna mbala musizaako kansulenti muli bulungi ndoza kanso kempisa kala kamuganda wange ono naye muyimbi ampisa wakalango kikuba munna abantu betuwanga nabate bwafuuka ekyamanyi mu gwanga tomanya okay njala tegeza mwenda baganda bayi mwenda bawagala mu Istanbul nti mujja kuba ne concert ya muganda afuna bamuyita Brice Mawanda musajja mulangira era muyimbi ajja kuba ne concert bagita Sing and Searching live concert ejja kuba mu Afro Club Taksim ngira kuzo mwezi nya omwezi gwe 12 omwezi gwe 12 omwaka 2022 ejja kuba erimu abantu bana bagenda muwerekera kuwa manga mujja kubeera mu Man Tower mujja kubera mu Sara Nsimbi mujja kubera mu Executor the Man mujja kubera mu Classari mujja kubera mu Frank J mujja kubera mu abagenda okubera no mbyumo kubata buliro muziki mbira kubera mu DJ Nelly Beats mujja kubera mu DJ mujja kubera mu DJ.com mujja kubera mu DJ Damias so mugana Damias nkutumidde nnyo ebisale bijja kubera terere 10 emmeeza ya terere 12 eyabana then a table eyabantu omukaaga ejja kubera ku terere 12 yokka okwata ebifo byonna kye tuta reservation please mujja kuba ku simu zino wamanga esooka kasalaba 905 377 03 eddako eri kasalaba 905 355 mukaaga reservation location Afro Club Taksim muna mujimayi club ya na Uganda ba Nigeria na bebera mu baduga vuna mujja kubereso mwenna basaba na Uganda buli mujoli oboli mu kibuga ki please mujje mu Uganda afuno mbere ko concert ye bagiyita
Sing and Searching nga ajikulidde oba agendo jitegeka omuyimbi munda Uganda munaffe omulangira Brice Mawanda kankabatereko na wano dendio kengende sagala mugamete mwakategedde bulungi akalango mukategere bulungi sorry njala tugende ku speed ya iriri akalango keeko abasobodde okukalaba mujja kakopa omwami omuganda affe mulangira sobola kuva ku nsonga zaate zabalangira ate ngende kuzabalaso yekuliye omuganda afagira kubeera ne concert mu Afro Club e Taxi. Kati bwenva kwekyo nentandika okugenda ku kalowoozo ka leero. Njala batola speed. Akalowoozo ka leero njagala kagende eri mwenna bannayuganda. Eri omusajja n'omukazi omuganda neri munnayuganda ina yagala enkyukakyuka mbulamusizaako ke kalowoozo ka leero njagala tutandika nako. Ekisookera ddala njala kukola akalowoozo ka leero nga kali very sensitive oba akalowoozo ka buli muntu kagenda kukwatako mu ngeri emu oba endala. Nga nsinziramu ko ekiri. Ekole nsinziremu oba wa akalowoozo kano yirina wano wammanga. Ebiseera bisinga bwe tutambula okuva okwaba obwe ne tugenda mu nsi endala tuyigayo ebintu bingi. Gamba ffe tuba tugendedde n'ekigendererwa ekyokufuna ekyo ekigulira magala eddiba. Abasinga obungi kye buyita mu luzungu to go to look for green pasture. Naye ng'ate mu kunoonya omuddo ogwa kiragala ogwo gwe tutusanga waffe tuyigiramu bintu bingi nnyo. Gamba ng'empisa n'obulombolombo n'abantu be tukungana nabo engeri gye beeyisaamu. Naye tukizudde nti mu Uganda tulina ekintu ekitubulamu ekirungo ffenna Abaganda ne Bannayuganda. N'ekino ekirowoozo oba akalowoozo njala kaweereza buli muntu yenna ali ku social media awuliriza bulungi nnyo akalango kano oba akalowoozo kano. Katandika katya. Mu Uganda tubulamu ekirungo kye bayita nti ekibi tukiyite kibi era kyogereko buli muntu ategere nti kino kibi. Tujje ekiravulavu oba omukwano mu nsonga z'eggwanga ez'okunneggwanga. Tujje obwagazi mu nsonga z'okununula Obuganda nga twagala Obuganda bubeerewo. Ensonga oba ng'ogimanyi nti nkyamu ebeera nkyamu. Omuntu omumanyi ng'akola mu mmengo nga mukyamu mwogereko kaabere muganda wo kaabere mukwano go kaabere wa Luganda bakola ebikwano nga mukyamu beera mukyamu. Kubanga gye tukoma okwesigiriza nti gundi mukwano gwe bamugeddeko ekimu defending ebeera nsobi kubanga ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Tutandise tutya nti ekibi kiba kibi kyogereko tujje love mu struggle. Tujje okwekomoma mu struggle. Omuntu waba mukyamu ogambe nti mukyamu. Ekiremeseza Uganda okufuna enkyukakyuka kwekomoma. Ekiremeseza Uganda okufuna enkyukakyuka be bantu okudya nti gundi mukwano gwange bamogeddeko ekituufu gono defending olwokuba nti olina laavu gyali oba wamuwujja ekiwojjolo oba yakuwujja ekiwojjolo gwe ng'olina kiraavu ekyo oba yakuwa ensimbi oya ku nsimbi ze noba ng'odefending ekintu kikyamu. Kino kyekiziza Uganda emabega kyekigenda osaanya Obuganda kubanga mulimu abantu ab'enkwe nga tasobola kumanya nti gundi bamogeddeko ekintu ekituufu oba ekintu ekikyamu nakkiza nti kikyamu. Gye tukoma okwekonoma obutayogera kibi kiba kikyamu. Njala bawekeza mpemu mu nsi zino ze tutambuliramu zonna kaabere mwana wo nga wazizza omusango constitution emuwa eddembe oba emulagira okuwa obujulizi ku kitaawe era yadde constitution ekuwa obuvunaanyizibwa okuba nti osobola okuwa obujulizi ku muzaddewo ku muntu yenna ate era tekiteetaagisa kwekweka ojja n'obujulizi okusinziira ku kyewayogedde oba kyewalabye. Naye Ewaffe simanyi mwana wa ssenga simwogerako muganda akumukwano gwange simwogerako simanyi taata wange bw'aba akoze ekibi w'obujulizi era bwogere. Bwe tunaafuna mentality eyo nga buli kimu tusobola okukyogerako nti gundi oli mukyamu openly tujja kufuna obwetwaze Obuganda bugenda kusevinga negenda kusevingibwa. N'ebino ne mutegeera omuntu mukyamu olina ajja ku social media n'akola live n'amudefendinga olina ajja ku social media n'aliko ne mutandika okuyomba obuyombi ng'obwana bw'enjala ey'ensonga tulina ogivaamu. Omukyamu aba mukyamu ekikyamu tukyogereko nti gundi mukyamu period ekyo kiveewo. Kyovula nti omuzungu takweka mu mmenyi w'amateeka akuwaayo opendeko obeere mukazi we era poliisi ejja nakukonkona ne bamugamba nti gundi waali n'abuuza mumwagaza nti yazizza omusango nti wuuli wali mu mutwale ebira tunaaliraba ne bamunoonyeza looya. Naye Uganda newakuba tulina eŋŋombo nti azaala ekibi akiwongerera naye ku nsonga y'okukyusa eggwanga tusooke twejjemu azaala ekibi akiwongerera. Omuntu omubi abeera mubi atayagaliza abeera atayagaliza yensonga lwaki ffenna tusigadde nga tulina ekitwala tukikola tetulina kukola. So mbasaba ekibi mukyogereko nti kibi. Ebintu by'okwesunaasuna kubanga nze mpagiro oli nze mpagiro naye ng'ate abantu bamwogerera bonna bakyamu ekyo kikyamu. Twejjemu ensonga eyo tutandike okukola ensonga entuufu. Ekibi tukyogera nti kifi ekituufu kyogera nti kituufu tujja kuba tusobola okuvaawo awo. Ke kalowoozo ka leero njala tandika ekigulalo kya leero. Nga ntandika ekigulalo kikyali njala muntagingire omukulembeze omulondo w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
njalabire ku kigulalo gikyaleero njala mootagingire bakansala bonna abalonde ku kadi ya National Unity Platform njala mootagingire ba member parliament bonna abalonde ku kadi ya National Unity Platform ekimala kimala balina okunywa kutuzi ekigulalo gikyalo tekigenda kuba kyangu nkiddamu ekigulalo gikyalo tekigenda kuba kyangu bulijjo tugamba nti atali kutambulira kusibira ya menvu eyatya okwogerwako yasigala mu nda ya nnyina ekiri atabala kyekiri nasigadde waka njala tegeeza abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform mwenna nti yessawa twogere ku kibi kyenkolo oba ekibi ekiri mu kibiina n'abakyama bali mu kibiina ensonga esinzidde ku ki so omukulembeze wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu President nkusaba n'obuwombeefu nze kennyini navayo ne neeyama nti siriyogera ku mamemba parliament abalonde olw'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nakyeyama naye era nze kennyini olw'okuba nti nkooye ebiwoobe gundi baamuwambye gundi baamututte gundi baamusse nga twalonda abakulembeze nga na international bodies bali recognize nga zibamanyi wabula bagabo otikidde teri asobola kwogera dde okwenyeenya tuba twakola losi kati nganze ateri antama kubanga sigenda kunoonya mulimu sigenda kwesimbawo sinoonya recommendation ekibi nkiyita kibi ate ngenda kyogerako tutandise bwe tuti mwenna bamemba parliament abalondebwa ku kadi ya National Unity Platform ngenda basaba busabye olwaleero abaana abawambibwa era abali mu kuttibwa muvunaanyizibwa kyenkanyi mbooza lwaki bwe bakuyita omukulembeze omulonde tolowooza nti okiikirira constituency yo no oba okiikirira eggwanga lyonna kyekisooka ekyokubiri abaana abali mu kuwambibwa baakola kyamaanyi nnyo okukufuula kyoli mu ofiisi mwoli naffe aboogera twakola kyamaanyi nnyo okukufuula kikyoli both abali ewaka n'abali mu diaspora eyakuba enduulu eyasasula ssente za polling agent okumuliisa eyakubira essimu nnyina nti londa gundi eyasasula airtime eyatambula eyakuba enduulu neyakola video bonna baakola kyenkanyi okukufuula MP okukufuula kansala kati abaana ba Uganda bali mu kuwambibwa nga tulina abakulembeze abasukka 58 nga buli omu alina platform Twitter, Facebook, TikTok n'emikutu emirala naye ng'omusajja mukulu akeera ku makya nayambala naye naanika n'agenda mu parliament kuba ye office ye nga tayogedde ku kigambo mulekerawo okuwamba abaana b'abantu kubanga baba obusiti ne musirika ne mugaana okwogera abale basinga okuwa abaana ba struggle babawamba ku makya n'olwo guno babatta nze nakuwa n'okupostinga nti firigundi nabikoowa kuba guno omulimu si gwange omulimu gw'abo bakulembeze abalondebwa it is your responsibility leaders who were elected on the National Unity Platform card. So whoever keeps quiet, that means you are in bed with Yosef the son of Karekes. Here comes the leader of opposition, Mr. Matthias Mpuga, and your team. It's high time you wake up in your bed and decide whether you are the people or you are working with Museveni. Nchidam. Kyekiseera eyeyita omukulembeze alidinga oluddo oluvuganya Matthias Mpuga ansamba n'abantu b'okulembera kyekiseera mutubuulire abantu babalonda kutaasa banna Uganda oba kukola na Museveni buli lw'osirika tumanya nti okulira Museveni lw'oyogera tumanya nti okulira bantu ssebo ensaa zino muli Bungereza mwagenze kulya biceppere naye abaana tekuli n'omu yataddeko post nti firigundi ngenda basaba n'obuwombeefu nti mwenna olwokuba nali nasabye omukulembeze tubeesonyiwe naye kirabika kifuuse ekizibu okuwamba abaana bannambi kususse okutta bannayuganda kususse nga mugabo otekedde mumanyi kujja mu parliament ne musirika teri wadde omuntu yawandikako bbaluwa mu International Human Rights Commission ng'adimandinga abaana bano temuwandikangako wadde biiru oba temuwandikanga wadde request ng'edimandinga whereabouts ez'abaana bonna abawambibwa. Teri muntu yajja ku parliament floor n'ateekawo ekiteeso ng'ayagala gavumenti n'ebitongole byabiririzinga abaana tekimukikolangako kati ngenda basaba
Mweddobozi ly'abanna Uganda abalondebwa abaana bali mu kuwambibwa kubanga basupportinga mu to defend you, but when you sit down and you don't say anything, jakipa kitegeeza nti mumenya ffe abantu mumenya ne Kyagulanyi Robert Center mu yabateekamu omukolo. Kati ngenda basa ngenda bagisimu fungize. Akakiiko kakulirwa Mpuuga guno omwezi nga tegunaggwaako tusamukola ekiwandiiko mukirekere parliament. Tusamukola ekiwandiiko nga kidimandinga abaana mu Uganda Human Rights Commission. Tusaba ekiwandiiko mu kitole mu East African Parliament. Tusaba ekiwandiiko mu kiwandiikire UN, muwandiikire International Human Rights Organization, muwandiikire buli kitebe kyonna ekisinga obukulu mu Uganda. Mukitegeeze nti abaana ba Nuupu bawambibwa, battibwa, bwe mutakikola ne ku Parliament mukiteeseza okwekalakaasa okuba mu Parliament, kiba kitegeeza temukolera Museveni kubanga twakimanya nti abamu baba sente musirike. Tukoyo okuwandika rest in peace nga ate abantu bwe tugamba rest in peace be bakola ki be balonda. Mulushidi oyo kati sawa zino gobogerako yatandika ne struggle eno esawa zina akanda kete kali mukazi wotali mukulya akanda tekama tata jali buli muntu abana bafudde ku lwo mu bayitirifu ne basajja bakulu mukera mukwata ticket ne mugende Bungereza ne mugende ebula ne musirika bwe mulooza nti mwagenda ku bukiiko bwa Parliament oba okulondebwa ne muntu kaje mutuuka ni struggle yaggwa. So mukulembeze jera kutegeeza abasajja bana abalondibwa bonna batambuza ekigambo eki 2026 mu ndabiranga ddala mwaka jirya nze si kya postinga nti firi gundi kubanga bisusse ko siri mukulembeze abakulembeze abalondibwa guno gwe mulimu gwammwe okujja nga Kyagulanyi Robert Center mwamulyamu olukwe mukive mu kyogere n'ebyo mutambula simanyi mu ndabiranga ddala simanyi 2026 tubikooye abaana bali mu kufa naye nga ate abaana bali mu kufa muli mu Parliament mutudde Parliament esobola okuteekawo muzinzo gw'amaanyi ne bagamba nti nedda ebitongole by'okwenda mulirizi ng'abaana twetaaga ebbaluwa nga member Parliament mwenna ku repostiza mweze mukola ku social media you demand abaana bano bateebwe. Kino kikakata kakiiko akakuleba kansela bonna abantu ku national platform ku district yonna nammwe mbateeka ku nninga wanga walondebwa mukose platform zammwe to demand your fellow people who have been kidnapped by security organs or security agencies. Bwe mutakikola n'omutume mwatulya mu nsi ya mulukwe temuloza nti Bobi Wine ogenda Hague ogenda ludda watalina byakola guno omulimu gw'amu ba MP Robert Kyagulanyi yasigala nga president w'ekibiina talina powers mwamuzi yakwata tools of powers n'azibakwasa wone mwade bade musiboka ne mugati nda katu ya musajja bati buli omu asirise mutambula monda biranga ddala 2026 mukitegeera no sense 2026 bona bali mukwata bagenda okuttibwa bagenda kutibwa bibandi badde bakuma kaluka mwe baberedde banga lyonna ne monda biranga ddala 2026 temujjango okwo. So mukulembeze Robert Kyagulanyi Sentamu bana abasajja bo enkwezenge zonna ng'ogyeko omukyala ali mu ddwaliro Honorable Shamimu Malende eyaddira mukulu eyaddira loyo oli ali mu America wameri nti buli futsole go bakwata omukyalo yagendayo n'amuwolereza which is not easy. Tuina baloya basukka mu mukaaga nga bambe ba Parliament tekuluwadde yali alinye mu kooti wadde okuwoza omusango gw'omwana naye Shamimu Malende abadde agenda free of charge wameri weyava oyo I congratulate her era nsaba Mukama amuzze engulu Lutamaguzi Semakula wadde teyagira ku kaadi ya Nuupu webiro ebikolwa ne byayogera byonna supporting a change. Ngera kwebaza omukulu gwe bayita Nkunyingi Muwada oyo akoze emirimu gye nga foreign minister wa shadow okulambula abana Uganda naje bali n'okuba nti ebintu ebisinga obungi yabikoze but the rest total damage tetulina kye twalonda naye nno nga tetunagenda gye mwagala genda 2026 laba mazima mbagamba nti mukose platform za mukudimanding abaana bano otherwise tifete tujja kusirika abakulembeze betwalonda musirike mulime kuyisaawo maanyi gano mbasaba n'obuwombeefu sibalagidde mukwata akakiiko kammwe mutandika okudimandinga abaana bano kubanga tukimanyi lunye nti Museveni yasalawo mu basiise bawambe okuwa kiri unconstitutional okuwamba abaana kiri unconstitutional okutta abantu but everyone is quiet mukera kulinya nyinga mugenda Bulaaya abana babandi ababakumira olu bali mukomera bali mukufa temusobola kwogera na kimwadde temusobola kwogera bane mutuyambe mutandika okwogera ensonga zino ng'obudde bukyali aga mutakikola tujja kitegera nti mweke nyinyi mwebakana abantu bano aba government nga musanya abaana baffe kubanga kimwali mwagala mwatuuka nete munnatuuka kubanga mwakagali nyagigava ate gateeka mangu
tukoyo kuandika free gundi nga basobola kuogera ku parliament ku floor ya parliament we muri wabula muri mu lusero munani ne government sigenda kuba ku kigoloji nkifundikidde ngenze ku nsonga endala ndoza katandike ne security zino ndio kenne yongere munasonyiwa ntandikidde mu speed ya waggulu nnyo security alert esooka ndoza kanjewe njitegeze public je tubadde mu buvo n'obuddo obw'estruggle ebintu bingi nnyo naddala bali balina okutuusiba ku bulamu bwange nze nakisalawo nawe buli awenziikibwa ago simawulire sikyalina kyentya kyenziza nenaga buli muntu yenna aneetaba mu lukwe nenkutegeera nja kuexposinga omwami gombagayo bayita Haji Hassan Bulwadda ono gwembalaze mwenna njagala ngenda kute bifaananyi bino omwami oyo Haji Hassan Bulwadda oyo oba ye chairman wa Express Current oba siye oyo Hassan Bulwadda state agent ne yeyita musuubuzi omwami oyo previously yagenda mu State House nasaba 1.5 million US dollars nga ayagala kujja wano akolagane n'abantu abamu basobola okunkwata banze Kampala mu private jet era private jet yali kugwa Nairobi oyo mwami muta Haji Hassan Bulwadda oba ye sente wa Express FC simanye currently nenga yasaba 1.5 million US dollars nga ajja wano kuba musuubuzi yita musuubuzi atuse obulabe ku bulamu bwange nga ye kuba state agent kandi yagategeeza mu ndama na Uganda badiringa n'omwami ono musajja mu kyamuze state agent mukuru Hassan Bulwadda simanya wali musajja muganda oba oli muvandume kuba mutuwe kwesemu nnyo naye nakutadde ku list y'abantu era information nagiwadde no ebifaananyi byo anything happen to me buli kintu ekintuukako somehow somewhere ojja kubeera accountable kubanga information goza nti tutegeera mbategeeza omwami oli yasaba 1.5 Uganda million US dollars asobola okufuna bagenda okukolaga nabo ye ali omusimbi gwe nti anzize Kampala yoyo mbategeezezza mutegere bulungi nnyo omwami oyo awo sigenda kulwawo njala genda ku nsonga endala njagala ziyita mu nga sinagenda kubawa information era yono wano aline muhozi project yono wano wuyo yo yali wakati mu t-shirt echa blue ne yellow stripes zisemu ezo maxi nga aline nomu ku batata ba muhozi yoyo yasaba no 1.5 US million dollars afune nyonyi ye ajje amale ndoza mutegedde bulungi nnyo sagala mugembo ate musajja yawairiza omusajja bulungi nnyo ze information wenjifuna ku source yennyini yoyo gobaita Haji Hassan Bulwadda ngenza ku information endala ntandise bwenti mwenna abasajja n'abakazi abaganda nzize mbagamba lunye nti mweberere muganya otegeera njala tandika bwenti ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo mbiraba obyetegereza Abanyarwanda abayingire eggwanga lya Uganda ku speed mubala bulungi nnyo bagenda kuddira bani bigere ku mmwe naye njala babuuza e Rwanda waliyo olutalo teruliyo lwaki babavuga babaza Uganda kubanga abantu balina ekikibo planning kinene nnyo eri banna Uganda kati gwe omusajja omuganda gwe mbadde ngamba ng'ebbanga noteeka pamba mu matu wuliriza nnyo bulungi bwetwogerera essaawa zino nabanyumiza emboozi ku bintu bya mugenzi aya Haji Ibrahim Kibirige Muwanga essaawa zino bwetwogerera ebintu byonna bigenze ng'ekigenda okudda okutunda makaage agagege yalekawo ngera state yegenda ogatunda mujjukire nti Janet yewola sente owumbi mu linnya lya Ibrahim Kibirige Muwanga kati bino bukede byawandiise ate nga nze mbadde mbisubira kuba mbadde nkimanyi nti amakaage gagenda okusembayo okutundibwa ebintu bigenda kutwalibwa ku nnyondo bigenda kutundibwa naye abasajja n'abakazi n'obagamba ne baganda okutegeera nti muli ne ba state agent bagenda bakozesa so amaka ga Ibrahim Kibirige BMK n'ebire bagenda kutundibwa asigale nga ku nsi talina kyeyakola mwegendeze nnyo abasajja abakazi n'abaganda banna Uganda nkubuuzizza ekibuuzo kimu Rwanda teri mu lutalo lwaki abanyarwanda baflokinga Uganda abawera 10 on a daily basis webuze lwaki funa amagezi otegeere nyemuganyo kutegeera mwebuzaabuza nga bafuka baana banga temukimanyi ensonga zino nnene nnyo naye sigenda balwako njala tandika mutanyi omukyala gwe bayita Maria Chiwanuka owananyini kabozi ku 2 ne Oscar Industries Limited mukyala ono mukyala mukulu ate nga yasoma ebitabo naye oloka video katambudde ku social media ne kantabula obwongo nnyo nga ne wankubadde abantu bano badde bakolera NRM bamanyi naye bagamba nze siriko muntu wa NRM as long as tuli mu Uganda I can defend you at any level
omukulu baawe gwe bayita Mohan Kiwanuka essaawa zino ali under house arrest on orders of Maria Kiwanuka. Mujjukire nti abantu bano ba-owninga properties za government ya Uganda under Museveni's name nga bwe bazimanaginga. Previously, Mohan Kiwanuka yali mu lutalo n'omwana gwe yakuza eyali ayagala omutwalako almost half of his properties. Otwala omwana ku social media. As we speak right now, omukulu gwe bayita Mohan Kiwanuka, omusajja mukulu, ali under house arrest. Era nga ne family ye tekkirizi, family ye omuli baganda betabakkirizibwa ku accessinga muntu oyo waddere n'olunaku n'olumu. Kavidio mwakalabye. Naye njagadde bazaayo nti buli wakola Museveni ku last akwefuulira. Ali nimbajjukiza nti kuno ku nsi tuli bayise eby'obugagga bitumalira mu bwerere. Wosula emmere gy'olya n'omukka gw'ossa kye ky'obugagga ky'olina. Amayumba, emmotoka, buli kimu ssente, nothing. Omukka gw'ossa emmere gy'olya n'obuliri bw'ebibaka kye ky'obugagga ky'olina ku nsi. Nijja abantu amumwerabira ne mutta abantu olw'ebyobugagga, ne mukyunya abantu olw'ebyobugagga, ne mukolera sitaani olw'ebyobugagga. Kati omukulu ono Mohan Kiwanuka essaawa zino musajja akuliridde emyaka ne baagala mutta nga nena bwe gisimufungize n'ebintu babitwale ebiye batwalemu n'ebibye. Ngenda bazanyira ka video kona mwakalabye dda. Naye abooluganda batabuse bagaba twagala omusajja tufune access ku Mohan Kiwanuka kiganye omukyala Maria Kiwanuka ne state bawambye omwami nti baagala afeufi. Ndowooza n'omuvubuka oli eyali gwe yali akuzizza yali behind, yali state funded nga baagala okutta omwami ng'obudde bukyali. Ne kati jjukira bano ba sister b'omukulu Kiwanuka. Batugambye tulina kumala kusakukola appointment yakulaba mukyala. Kakati nze ekyo kyempakanya kati ngenda kukola ki kwekolera kyange nze kyemmanya ekituufu. Embeera bweri ku mukulu Mohan Kiwanuka nanyini kabozi ku Billy Oscar Industries ne companies nyingi nnyo. Naye ng'omukyala akola ekintu kino, mukyala Kiwanuka yaliko Minister of Finance era mu regime ya Museveni. Kati omwami ono ali under house arrest. Tebakkiriza family mulaba ko baagala afeefusi bakire ku makiba mu gavumenti yafudde bayiseewo ebyabo baliko bagende bakole ebiddako. Awo mpitidde obuyitizi information etennaba tugenze maaso. Mwenna bannayuganda bali mu Kampala wa Kiso Ntebe abanywa amazzi ga National Water bambi mugaveeko. Amazzi ga National Water simanyi oba kiri intended oba kiri intentional. Amazzi gano kuba gafaana bwe gatwotwogerera. Amazzi gali mu sewage. Ne kino nkyogeredde omwaka mulamba. Kino kyandibanga ke kadyo ke kamu abantu abali mu Kampala mutandika okunywa amazzi amafu. Mutandika okufuna endwadde nabagambe endwadde obusinga okuba bannayuganda mulimu typhoid. Mujja kufuna TB mu bintu byemutategeera kubanga kino kiri intentional. Amazzi kansuke nga balage mu baafu muno mulyoke mutegeere kiki twogerako. Gana amazzi oli amaze ogasena ku taapu ne geesengejjamu kazambi n'asigala wansi. Kazambi n'asigala wansi ndomuzamula baafu erimu kisikirize. Kazambi n'asigala wansi nege mazzi abaana afege banaaba ge banywa mu Kampala wa Kiso Ntebe e National Water Storage Corporation. Kino nzize nkyogerako nawo omwaka mulamba ne mbaga reasons to why TB aliko high rate mu Kampala wa Kiso Ntebe. No kolera ne TB bye bintu ebiva mu bintu bino ne typhoid such water nga gakozibwa National Water and Storage Corporation. Kati njala bazanyira ka video kano gano mugalaba gano galinga ga yellow mugalaba ago. Then katigana ga wansi gali mu green form ebisigadde wansi bili mu green form. Katika mbalagero yo video wano amazzi gano nga oli agasena agateka mu kidomola nenga galaga green color. Uzamu kitegedde byonna bimunywa National Water and Storage Corporation munywa sewage. Nendowooza kiri intentional bakikola okulaba nti bakendeeza ku nnamba y'abantu abali mu Kampala Ntebe wa Kiso kubanga mission y'abana abasajja mpanvu nene nnyo bulungi nnyo. Kati ndowooza kansooke
mpisewo mangu yoseri manyo otuuse yoseri tiba haburo tabasiro mutano wakale kinsere tamzizide nsanga bisibe na nyiri toilet kwagala ku video ngo budde bukyali ensonga zitandise kati video etandise tubade tukyali tubade tukyali mu kwanjura video koze eki etandise video etandise etya video etandise bwete nakubajjukiza mwenna bana Uganda kera mujjukire nti Uganda eri mu lutalo niwankubadde mulabe bivulunga bitambula maaso bigenda maaso okunywa omwenge n'okutamiruka Uganda eri mu lutalo olutalo lwa mirundi ebiri olusookera ddala waliwo kye tuyita internal war oba internal conflicts ne external conflicts. Internal conflicts zendolito eziri munda kati internal conflicts mwemuli okuwamba abana ba national platform n'okubatta mwemuli ebijambia ebiri mu kutemwa abantu abali mu kutemwa balumba mayumba gaabwe nenga abantu ba state yebikola muno buli mukayihula tumukunde n'abasajja baya bali mu Kampala. Then external conflicts zi Uganda zetulina zendolito ezifulumiziddwa buli w'eggwanga zeziriwa Uganda eri mu lutalo direct war ne Congo lwakuba Museveni akyaka mafreji kati Museveni nagambye yalobere ku video eno nkwambulemu tugende kuba sikyalina kisa naavu tutansi abasajja bano abanyarwanda tebalina kisa ne balaba nga alina ekintu abayagala nekyakikojjeko nabaganda Museveni bamuwase ne parliament ogenda okuzimba enguudo Congo buli kimu kimanyi bulungi nnyo sijja kuddayo eyo mission yali nti bali waza chekedi musajja musiru kumbe yali abasiza kasiiso ng'essala ya mwali ansenge nga abalaba nga baloza musiru nambala n'abeefuulira kati the problem is obubuzi buli bwe buti nti Museveni yeebuzaabuza ng'afukaana aba n'oli muganda we Pilato ne Pilato information kuba amanyi Oluganda amanyi Olufalansa amanyi Oluzungu amanyi nnimi Pilato amanyi kuno ku video gw'oli kati bano abasajja baatinkula olutalo nga bamaze okuza nti omusajja ono musiru kumbe musajja mugezi jjukira bamujja mu sadaka Nomuleta mu East African community ngabagala mu buzaabuza kumbe bayina mission yabo nabategeera kati jukira yasigaza ties ne sadaka kati sadaka yetandise okugamba Museveni ne Pilato Kagame nti please we need to get a meeting oba tulabe ensonga zino engeri zikola ki zitambulamu kati okuba nti bano bateeka eri William Lubuto oba William Ruto e Kenya ne balowooza nti agenda kubeera backup yaabwe naye nabitandise okuboonolekera wetwogera wadde olukuŋŋaana nga baagala kwebuuza ani yaani mu lutalo lw'e Congo. Meeting eni yabaddemu Pilato yabaddemu igwanga lya Angola mwaddemu igwanga lya Congo n'Abafalansa abaddemu n'ensi zabaddemu zibaddemu awo nga babuuza bwe babuuzizza nti Pilato twagala kumanya kiki ekiri mu lutalo luno muwulirize bulungi nnyo ensonga zino mpanvu nnyo ate zigenda tuleetera obuzibu munnange ne South Africa yabaddemu South Africa ne satellite videos neziraga Pilato mugamba tulaba movements ez'abasajja bava mu ggwanga lyo nga bayingira ne ammunitions okuyingira e Congo twagala kumanya muyina nkolagana kinda bana abasajja Pilato ne yeegaana Pilato wamala okwegaana mugamba okay nti kale twagala kumanya bana abantu nabo facilitator Pilato akimanyi nti ku record ne wankubadde azanya smart game bamanyi nti genocide ya 1994 ekyalina Samuel Yaweri eri pending kati olwokuba nti akimanyi nti alina emisango mingi Pilato omanyi yakoze yagambye nti ogwo musango siguliimu omusango Yoseri tibahabula tabasira mutano wakale nsete tamuzezedde nsanga bisibe ye nanyini M23 nze sibiriimu Pilato ne bamulikodinga bulungi nnyo kyayogedde state miraga nti tabamanyi bulungi Angola ne mugamba okakasiza nti sebamanyi nti ye ne Kenya alubaddemu Yoseri tibamuyise ne M23 tebagiyise kati Pilato ng'amala okuwaayo Yoseri ndi nanyini M23 efanda nga basirika ng'amugamba oba toguliimu okay no problem fe tugenda kudiringana mu muntu yenna tugenda kuba omuntu abantu abaje baddukira tugenda bakuba mpaka mu capital ne government tugijjeko kati Pilato ng'avaayo Museveni bamutegeeza nti Pilato akuvuddemu agambye tugenda nyini M23 awenkomye sagala genda into details kubanga information ene eri so crucial awenkomye sagala bongerayo mwenchi bagabye nti Pilato yawaddeyo Museveni nti yabadde mu diri ya M23 that's why bade bayita abasajja bagenda kusinkana Biden teba toloza ni Museveni bamuyisa agenda kulya nswa bagenda mu questioninga ku information Pilato yawaddeyo nkiddamu ekyayisizo no Yoseri tebamuyise nti agenda kusika binyo bamuyise mu questioninga ku Pilato byamuvuddemu nti gwe ali babagawa bana abantu so information ejja kujja mujja Julia bulungi no naye nga yo Angola n'amwanga agenda okusupportinga ko gagambye tugenda kuba abantu bano yonna gye bagukira tugenda bakuba mpaka mu capital kati ekiri atabala kyekiri nasigadde waka obula tulina internal conflicts
ne external conflict kati external conflict zigenda kuzaala ekizibu Pilato yabivuddemu kubanga akimanyi kati ono musajja mukulu na nyini toilet bamulese moza kye kyamuyisiza agenda nnyonnyola kwa evidence weri era nti Pilato yavuddemu nja kujja ne version enda awujagadde komako kuba bajja kubuza information yavuddemu ne yadde crucial nnyo naye nga yamuvuddemu kati mugenda kulire mundu ng'etokotekko ngaawo zino ze zigenda okuba results mama video njina wano maroji bazanyirako wano nyinza okuba sijina na jidelete nze no problem njaji ba postingira no problem njaji ba postingira ekyo kigenda okubeera results zigenda okubeera mu ekyo kati njagala tutandike neyo seriti bahabwa mukulu mukodomi wo tumukunde kale kayekezi kayihura nabala mwaina meeting enamunkekeera last week with all big generals in the army mwajina last week enamunkekeera kapeeka and you are discussing about all the things which are taking place in Uganda nebo chimanyi nti mwina kao mentality nti mwerabira bimwakoze nemuza tibana Uganda basiru this information eyo creating abayekera no creating attacks ku police ne military barracks zammo muzima that's the old fashion and the person who's behind this is Tumukunde and his group but trying to take out panic eno ejakuletera okulangira state of emergency jja katon nenga yabikola so Henry Tumukunde don't fool Ugandans that you don't work with Museveni you are brother-in-law you work with him you had a meeting last week in Namonkekera you planned each and everything ask yourself after a few days passed after that meeting and the area which was attacked it was Namonkekera Kapeka ask yourself why kubanga uliza fetu basiru tukosa logic meeting ewedde after 1 week era ekifo kye mwabadde kyennyini we bate muli dabate matwale mundu ku police muluza tuli basiru kubanga muluza mwe kawo mentality ya muyagano kutegeera nti abantu bategeera biro byonna mbikole but you are creating panic within the country and you are creating panic outside the country mudira positive ne positive muzizanyisa ko magnet nechi nava mu positive ne positive yo crash ejja kubera bonus eri bana Uganda and Ugandans are boiling mu chumba kiraba state of emergency je mu creating amutandika okuwamba motte mujja kola ensobi every day muwamba abana ba national platform batta kino kicreating hatred kiboilinga abana Uganda kubanga batokotanga ebijanjale bito ebisibire mu box and I'm here to inform the public and all Ugandans. Let no one lie to you that the state doesn't know the people who kidnaps Ugandans. The state knows. And people who are involved in all these missions are well known. And all those people who came from Bush with Museveni, they are still working with him. Although they think that they are side, that they don't support him. They work together at night and they sit, they plan each and everything. The likes of Henry Tumukunde, the likes of Besije, Mogisha Muntu, Kare Kareches Kaihura, and David Sejusa. They are working hand in hand with the State House to plan each and everything. Binomyoge demolizungu sara muntu yebuzebuze. Abantu bonna bavana yo Serimonsiko, omuli Tumukunde, David Sejusa, omuli Kaihura, bonna bakyakola planning ebintu bino byonna. Era bino byokuwamba n'okutta abantu ku police. Tumukunde master planner, era ya planting obuyekera bonna mu ggwanga ng'abikola za sitegera. Ne wiche wede baina meeting enda munkekere kapeka nga batudde ku designing ebintu bino. So go and fool your mother and your grandkids but not we Ugandans. Mwatusanga tulaba. Mutegedde bulungi. Kino kimwagala okukola mujja kikola. Tugamba nti adingana amawolu yagajjamu omukkuto. Do you copy? When you eat leftovers on daily basis, you get satisfied. Adingana amawolu yagajjamu. Kati mudingane enkola zammwe ziri enkadde. Zimbadde mukola. Ez'okuwamba okutegeka bbombuli kimu mujja zijjamu ekituufu kijja kujja. Ne mu kimete bana Uganda balaba. Ekyo saagala kirwako. Tutandike video yatuweese. Ntandise bwete. Nakandoza kasitutara kankayiseewo. Mwenna bana Uganda daddala abakyala n'abaana ababuwala bali mu Uganda njala bategeeza bannange. Ku nkola ezigenda mu maaso mu Uganda amuyinza obutazitegera bantegeeza abategeeza ekintu kino. Mwenna abeetandira enkola ey'ekizaala ggumba abeefundikira
mbategeeze nti enkola eri katale sawa zino sindunga mu gimuli gamba nga ey'obuweke gamba nga ey'empiso gamba nga ey'ebintu ebiremukozesa nti si nnungi ya butwa ng'enteekateeka eno ne gavumenti egimanyiko bulungi ekikozesa njagadde mbategeeze nti mwenna abakyala mwegendereze ebintu ebiri katale sawa zino byonna bifu ebikwasaganya ku enkola ekizaala ggumba byakubafundikira ate mwefundikirire ddala mumalirize nga mugenze ezira ku mubota ufuna zadde yonna kyo ekyo nkimaze ngenze maaso lwadde tulubusa kati akatambi katandise lwadde tulubusa Saabalogo Yoseriti bahabula tabasira mutano wakali jinserita mzizide nsanga bisibe munnangi yaleka atabangudde empooza Buganda zonna era nga ye buli kimu alowooza kikola n'atambula lunye naye before nga sinagenda wano njagala okwata essimu ya buyonjo ogende kugolla Moses okebera okuva mu 1996 Uganda ebadde ekola business kine Vietnam oba ne Hanoi. Hanoi is the capital city of Vietnam. Hanoi is the capital city of Vietnam. Chichibuga ekikulu kya Vietnam. Genda from 1986 up to 2022. Check which business does Uganda which business? Genda ku Google take them. What relationship is between Uganda and Vietnam since 1986 up to date? Nothing. And we don't have any Vietnam embassy or consulate in Uganda. Ogenda jiteka mugobera ganti it is closed. Yaliwo kolenga twali chibakola ne baggalawo. What a coincidence Yoseri ogende Vietnam. What was the purpose of him visiting Vietnam? Namayanja minister w'ettaka jangu wano ndowooza njagala otandike bulungi. Munnange Yoseri akozesezza ebintu bya Buganda n'abivuluga n'abikozesa endagano n'azisaanyaawo. Muno mumuli okuba nti endagano ejja kukola Ssaabasajja Kabaka ey'okuba nti agenda kuuma Ssaabasajja Kabaka n'omukuuma n'ebintu bya Baganda n'okuba nti buli kimu kibeera nga bwe kiri yasalawo kumulya amuluku n'okwagala mutta naye njala bategeeza nti essala zammwe zikola Ssaabasajja Kabaka ali yaddiyaddeko ng'ombi omweru era nga embeera ye egenda eterera edda mu nteeko naye wetwogerera essaawa zino omukulu ono olw'okuba nti ayagala nnyo okumuwa obulamu n'okubeera omukulembeze ekyamuddusiza Vietnam teyabadde official visit nedda yabadde agenze ku muganga kunaaba kyogo 7 yabadde agenze Vietnam kunaaba kyogo bamugambye Vietnam wali abasaabaloga tebalina bakwatira nsawo naye njagala kurimininga 7 bwe tusoma byafaayo okunoonyereza Vietnam teri mpewo teri misambo waliyo sirik oba gwe tuyita magic and magic doesn't last for long. Magic go wagenzeeko kati kantegeze public. Museveni didn't go in Vietnam for official purpose. No, he went there for witchcraft because he was directed by his Minister of Land NAMAYANJA about those witch doctors who were in Vietnam. So he went there. So buno nabo official welcomes in the ceremonies bakoze tezaba denti zade kulaga purpose ba Uganda omusajja atuse but he went purposely there for witch doctor to meet the witch doctor eyamulagiridwa nti ona asobola kubanga amukolera kubeera bukulembeze nga teri amukola ki amukwatako n'ekirabidde biddogamba musawo oyo nti njagala onyongeze emyaka maaso oba mpangaze mpaka Yesu lwanadda kyatasobola kubanga Katonda yakinako obuyinza nabagambye nti omusajja ono mukologa teri amukwatira nsawo omusajja ono yagenze era yasinkanye omusajja omuganga nambulya biki ebyokukola into details era nkimanyi nti omusajja mukubeerayo ebbanga lyamazeeyo abantu beyagezere bimwala ebona bonna batuuse ekisero okumala ennaku ndoza nga 2 nga temamulabako yakomye waali era agenze olwaliro ku office ku church ya mwala we eri awo side z'ekitale abaddewo kati avuddewo ndowooza oba agenze oba atuuse entebe abaddewo naye yakomyewo nga teri ategedde nti akomyewo zino embuzi zonna ezabitanga yaziresse mu hoteri n'agenda for 2 days ng'agenze kusamira ali Vietnam so teyagenze papasire mbw agenze business za Uganda kebera ku Google embassy ya Vietnam Uganda bajeri okuva mu kinana mukago business bakola kino Vietnam teziiwo yetebagenda byagenze kukola sente biri yagenze kuloga era nga mukuloga kuno yagenze asinkane omusajja eyakwabadde akolera paka president wa Cameroon Paul Biya abadde amukolera ebintu bino yagenzeeyo naye mugambye nti eyo teri misambo waliyo siriki ate siriki tawangaala muno omukulu ono bwe bamulagiridde okuba nti okumalina ku bbiri ezo ng'akola ebintu by'akalogo kalenzi asobole okubeerawo mujjukira nti Vietnam eno egendayo nnyo n'abasambi b'omupiira n'abazanyi ba firimu okufuna emikisa naye bamaliriza basiraanye so Yoseri mumusubire saa yonna okuba nti abadde mumusubire saa yonna nti naye agenda kusirana mu bibira gye baddemu Vietnam eyo gye yagenze okubuzabuza ng'afuka anaaba nti yadde agenze ku official visit yabadde agenda kusinkana musajja muganga
naye ng'ate mujjukire nti buli kimu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Yose bulijjo mbagamba nti abasajja bano balogo nga mulowooza nsaaga. Voice note eno gye ngenda okuzanya egenda kwongereza ku kino, naye bino ebigambo si byange, njagala agiwuliriza si byange. Giwulire giwulire ebimu ebyowulidde oluwadde mbobireka wano oba okubyongerera ngo biwulidde nga bw'oyagala. Kiri gy'oli. Ebigambo bino bye ngenda okuzanya si byange, naye bwe mbizanya oluwadde mbobiwuliriza okubitwala oba nedda. Mumpulidde bulungi nnyo nga nyongereza ku vidiyo eno. Muwulirize bulungi nnyo oluwadde mbobirekawo oba biwuliza, naye nga si byange, bya muntu eyakola research era abadde amanya ensonga zino nga bwe zitambula, nga biri wakati wa Mengo, Buganda ne Yoseeri ebintu badde bakola. Mumpulirize bulungi nnyo kuba vidiyo etandika butambi. Siwuliriza. Owoninga abantu obutagenda ku mikolo Mayiga gy'ategeka, Mayiga ne banne gye bategeka, Simaani Museveni, nga bakozesa emikolo egyo okuwunika Abannayuganda oba omuntu kyandiisa obbaloga basiriwale bonna baddaama tebategeera baleme kulwanira nsi yaabwe. Noyogera ku ky'okusekula amagumba. Pause there. Simba wakati. Ntumidde ku bannaddiini mwenna abagenda mu State House ne muli Omupunga Kajjambo. Ntumidde ku bannabyabufuzi mwenna abagenda mu State House ne muli Omupunga n'enkoko n'ennyama mbatumiddeko. Ntumidde ku ba business personnels bannamagye mwenna abagenda mu State House mbatumiddeko. Kano kammwe basajja bakulu buli agenda mu State House n'ali emmere temwewunya okuvayo nga boogera oluddi kyamu tekyasobola kwogera wano wetulaga wakambwe nnyo. Bulijjo mwebuuza abasajja bagenda mu State House lwaki tebakyayogera, lwaki basiruwala bambi kye babaliddeyo babalidde kiggala luggi, si kigula luggi, babalidde kiggala luggi. Kati mwenna oba oli munnabyabufuzi nga wali emmere, oli munnaddiini, simanyi oli politician, simanyi nga wasiriwala watandika kulowooza nga Museveni n'ebikolwa bye, bambi temuddamu bbani abantu bali babasiriwaza babawunzika. Mugenda kulya voice note mugenda kutya, naye temuddamu kunenya abantu bano basaana kusabira nnyo n'okugenda okweyambulako Museveni ekye yabakola. Wuliriza kanjitandike buto. Yes, Mr. Lumbuye, gyebaleko ssebo, gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Yes, wakola video luli ng'owoninga abantu obutagenda ku mikolo Mayiga gy'ategeka, Mayiga ne banne gye bategeka, Simaani Museveni, nga bakozesa emikolo egyo okuwunika Abannayuganda oba omuntu kyandiisa obbaloga basiriwale bonna baddaama tebategeera baleme kulwanira nsi yaabwe. Noyogera ku ky'okusekula amagumba g'abafu ne gafuuka ng'obuwunga ne bagateeka mu mmere. Naye Mr. Lumbuye njala okugamba eyo methodi emu gye bakozesa okuwunika Abannayuganda oba oli kyeyandiisa okubaloga. Waliwo methodi endala gye bakozesa naye nga yo ya mmere. Kansooke nkuwa example eno ey'omusajja eyagikozesa olw'okuba yali ayagala okubeera ku ntikko y'ekika kye. Ne bamulagirira n'agenda e Tanzania, yali amanyi Oluswayiri olwo n'Abannayuganda lwe boogera, n'alinnya bbaasi n'ayingira e Tanzania, paasipooti ye na biki byonna. N'agenda n'asisinkana omusamize gwe baamugamba. Omusamize yakolaakolaawo ebintu ebimu sijja byogera, naye ekirala kye baamugamba okukola, baamugamba addire basobola okufuna paadi z'abawala azifune nga ziwera zibamaze okukozesa mu nsonga. Paadi ezo Mr. Lumbuye, ekintu kino kiri so shocking, naye njagala nkugambe ono omusajja mumanyi personally kyeyakola ye yali ayagala kubeera ku ntikko, naye ate teyasobola kubeera ku ntikko. Yali ayagala kubeera ku ntikko y'ekika kye mu misomo, mu ssente kwegamba, yali ayagala ekitiibwa, yayagala abantu nga yayagala oba abantu bamusinze businze nze simanyi. Naye omusamize yamugamba ddira paadi abawala ze bamaze okukozesa ozikuŋŋaanya ozaanike, bw'omala ozaanika kino kyo kankyogere, kiri so shocking naye kankyogere, bw'omala ozaanika
ozisala booti omusaayi guli guba gwekutte nga gufuuse obuwunga obwo oyongere obwanike obuwunga buba bwa red oyongere obwanikire ddala waliwo bamuwaawo agattemu okwesa sente zoyina obayite ku family get together oyite family zonna eziri mu kika ne transport omubawe oddire obuwunga obwo kati buba bufuuse bwa red nga omusaayi gwo guba gufuuse guba red naye nga gufuuse ng'obuwunga then oguteeke mu mmere. Era kyeyakolanga era wenjogerera kati abaana buli yatuuka nga mwesifunze enkoyo okusoma abageza nk'okutuuka ku university anze abaana nga bava mu kusoma abaana nga badduka ku masomero ninga ekika kyonna kyebuuza n'ekiki abaana nga bava ku masomero abaana nga ageze atandisewo bizinesi nga kwegamba ekika kyonna nga tebalina kyebakola kintu kyamagezi naye ngaomusajja oyo yakola ekintu ekyo naye nga eddagala ne methodi ey'okuwunika abantu ye yawunika ekika kye ye abeere ku ntikko abasigadde bonna basiraane endowooza nga bamusinze businza. Mr. Lumbuye abantu bangi nnyo abantu bagenda mu State House ne babaleetera emmere ne babaleetera bukyayi naye bakimanyi nti omusajja oyo mulogo naye ndowooza abamu oba zibansonyi naye buba bulamu bw'osa ogamba asagala kulya leero saagala ne bavuluwana emmere bano be bayise mbu simanya religious council simanya bano bamufuti simanya abo bonna abasajja bonna buli agenda mu State House avaayo nga muloge buli agenda ku mukolo gwa Mayiga avaayo nga muloge. Eyo methodi abagagga bagikozesa abo ba Museveni balina abaana be bawamba waliwo abaana ababula mu malwaliro babawamba naye ne babateekamu emizimu ne gibatuulamu kugamba kubanga okusaddaaka nga tomusse naye nga omutadde awo omusaddaasi obulamu bwe bwonna abawala abo bakola ne batuuka mu nsonga gye bali eyo mu mayumba geetoolodde Kampala eyo yonna Simaaki Ruhulawa bo babeera n'ebiyumba mu babateeka bakwata paadi ne bakozesa methodi eri gye nkugambye methodi eyo methodi ya tabbo tosobola kuddamu kutegeera okujjawo nga Katonda akuyambye oba wali okiwuliddeko oba tokiwulirangako nze nkikugambye. By the way waliwo abantu abamu Mr. Lumbuye abatya okukola ki okucommunicatinga nawe direct kati ayitamu ono n'ayitamu naye the good thing is information yekutuukako. So Mr. Lumbuye ekintu kyekyo waliwo eyo methodi y'okusekula amagumba g'abafu eyo eri well known bazze bakikola abo bamayiga simanya mu State House bakikola buli boogenda mu State House okulya emmere okunywa caayi ovaayo nga bakuloze bano abagenzi okunona sente ozinona naye ovaayo nga bakuloze. That is why abantu abagenda mu State House avaayo nga nze abantu babadde nga beebuuza naye kiki buli agenda mu State House avaayo n'asiriwala abantu bavaayo nga tebalina magezi bonabona ne badda ku TV ne boogera ebintu by'ekisiru kibayita eddogo. Bakozesa methodi eno ey'okusekula amagumba g'abafu n'omusaayi gw'abaana gwe bakazizza oguva mu paadi. Eyo methodi ya tabbo nnyo nakirabako n'amaaso gange. Omusajja oyo yagenda e Tanzania bamulagirira n'akozesa methodi eyo ekika kyonna n'akiteeka wansi wadde era mulimu abaavaayo abatinitini abataagendanga ku mikolo egyo n'abaagananga okulya emmere naye bonna nga abaagirya bonna baasiraana bali mu byalo baasiraana. Mr. Lumbuye, this is another method which is very dangerous. Paadi z'abawala abo ba Museveni balina amayumba gye batereka abaana be basaddaka babatuuzaamu emizimu. Abawala abo bakwata paadi ezo ze bakozesezza ne bazaanika ne bazikolamu obuwunga omusaayi gukala ne gufuka obuwunga wale ne babuteeka mu bijjulo ebyo bye bafumbira abantu.
abantu bazze nga babaloga be batyo omuntu n'ava mu State House n'avayo ne ssente ze bamuwadde naye n'avayo nga bamuloze. Eyo method nagirabako ba Museveni ne ba Mayiga bagikozesa. This is information is from somebody, but I also personally have seen it with my own eyes. Mpozi sheke yali gugwa yagawe yatula motoka Museveni yatoka ko muggulu. Iziti gugwa iziti fu. Katandika mutandise. Avuddewo enze ku nsonga endala tutandise. Janet Kebabazi nanyini Njovu Enterprises Council kuli kuno je bali ko jotusaako engalo. Mama Assassin wawewa ssente kuva mu Bwakabaka bwa Bungereza okuzimba essomero ly'abamuzibe obe yabakiggala eriri ejjinja. Ssente zino nozizza mu bwanga bwo nozeddiza East Africa oni muzimba zimba ekintu ekyo. Naye njala kubooza bw'oli ensimbi n'ensi ogenda girya. Kiki ekindese ku nsonga eyo? Omumbejja wa Bungereza bwe yajja omwezi oguwedde ku buzimu ku programu ezamuleeta kwe kwali okulaba ssente za family ze baba okuzimba essomero ly'abakiggala baba muzibe abali mu Uganda lye mwazimba ejjinja. Ssente zino wasalawo n'olagira ekitongole kya ISO ne Ssemwayi ne bagenda bookya essomero ne bookyeramu abaana basaalumanya ne bannaalumanya kubanga wayagala okweka obujulizi nti omumbejja mujja mugamba wobadde ogenda okulambula unfortunately wali fit bayokyezaawo. Njala kubuuza nannyini Njovu Enterprises Janet Kebabazi Mama Assassin obugagga bw'okuŋŋaanyiza ogenda buteekawa omulina okutta abaana b'abantu. Imagine bakuwadde ssente ozimbe eddwaliro oba essomero ssente noozi ne muzimba mwagala ate ba supervisor bananyini ssente okujja okukola survey batuuse gwe n'osalawo essomero baliwo kino kiramu ne ba innocent people kubanga oyagala covering up ekikolwa kyewakola. Naye ekyogero okugamba nti Mukama nyamba simanyi Mukama Ruhanga wanje oyina bawala kati balina buli mwe alina church kati basitaani buli mwe alina church we kennyini oli pastor abaana bo naba pastor nyingo okera ku makiro gati mugoki notiramu abaana atawo ino batalaba n'omwokya kubanga gweyagala covering kiki ekintu kyasaliza walya. Unit right now mwawandisa application mwagala ssente okuva mu Bwakabaka bwa Bungereza nga muyitamu yo mukyala somwe ye Princess Anna muddabiriza mudde muzimba essomero ne the same thing kyogenda okukola era ojja kulisiga busizirangi naye nga bali baafa naye nga akolidde ssente zino mugenda zitwala. Let me ask one thing, mugenda zitwala luddawo weeyokya essomero papasire ng'okweka obutalaga nsaasanya ssente ze baakuwa ssente baaziwa gwe ng'omuntu ozimba essomero liri naye okavalinga olwo Prince Anne oba ye Princess Anne yajja recently okuva mu Bungereza n'abaana n'obookya kubanga toyagala mukazi agendeyo essomero ly'abakiggala. Mwe bantu musimanyi bamulowooza lunaku ki kubanga fanda aze ku visiting awo yateeka ssente ze ate gw'osaza essomero bakole ki balyokye. Ekyokulumba poliisi biki byonna mbibagambye kapeeka biki mbagambye baani abakibadde meeting yatulawuddawa ekyo nakyo nkibagambye ezo internal conference ne external conference nzibagambye. Then tugenze ku nsonga y'omukulu yakubiddwa amasasi ku ssomero erimu yali agenza okujja omwana ku ssomero obodaboda. Njala tegeeza public nti tebabalya ssente emmundu eziri mu mikono gy'abantu bano abalina cow mentality nnyingi nnyo ate balina obuyinza bungi nnyo okuva mu mikono egy'enjawulo. Omwami oyo yakubye amasasi si mukwate. Let nobody fool you that gentleman was arrested and under arrest. No, he is not. He is free moving around because he works with Muhoozi Kanyarugaba. And on Friday, that is the day after yesterday, he was seen at the Winton Road Bar, which is usually visited by the State House agents, including Muhoozi Kanyarugaba. That gentleman met Muhoozi on Friday at the Winton Bar, which owned by Minister Gamumuse. So let police, media in Kampala deceive you that the man was arrested. No. That gentleman has orders of shoot and kill. I told you, see, you can't know orders of shoot and kill on orders of Muhoozi. The moment he sees you that you're in Uganda, he has a right to shoot you. Moju kila previous video jabagama tibagenda tandi ngogera kunyala bagenda kubesasa bokusiba. It's not taking place. So omuvubuka ono yakubya amasasi ali Muhoozi project ne ku Lwokutaano yali ku the Winton Road opposite National Theatre awo barawo bali omunsi yennyini yo Muhoozi anyuramu n'abantu abalaba state agents
kulokutani ya meetings mu so bagenda baganti bamukutte simu kwati kulokutani yali mu hose era yomu ku bantu bagenda promotinga orechikola kiyakoze kubanga mbu ali naive nnyo asobola okukola okusinzira ku orders bamuwadde so let no media and small police spokesperson bagenda bamukutte nowhere omugenzi yafudde ekyo kyawedde but remember whatever is taking place in Uganda si kipya lwakuba tetwalina social media bino ebintu byali wedda ngira abantu bomusento omukyunyizibwa muttibwa to the extent nti baba salankola ebintu bagisanko kubo nga jiguddaawo and is still taking place lwakuba nti abantu mwebuzabuza temutegeera naye ekiri atabali tekira nasigadde munki ewaka atugenda kulwawo nnyo njagala tegeeza public si mukwate is among the people working from hose bali mu security organization ezizimu zibali mukukoleramu ku hose order so tebaba mukutte ali bulungi nnyo alright ensonga gye mbagambye eya Yoseri ogende Vietnam nti yadde agenza ku official visit no mbalagiride mugende kugola Moses mbuze embassy weri business kimu government yabadde yakola ne annoy for satisfied yet teriwo yabadde agenza for witchcraft kino kyavudde ku ki Museveni nga mumanyi nti simulogo mulwadde nga mudde mu voice note eri agenzo kiraba nga wakuwa emikono twakyasobola bintu kumuyamba ng'empewo za Buganda na buli kimu kiddusi njala tegeeza Abaganda mwene ne Bannayuganda nti endagaano Museveni zonna ze yakola ne Buganda naddala misambwa n'empewo zonna zadduka n'emisambwa gyadduka tegikyaliyo nawo bennyini omuli bana basajja obusimanyi kabona kulandama ne mukazi we simanyani kabona jjumba ne kulandama nono mama fiina mukandooni gye babadde okukola emikolo esayidi eri gye badde ku lusozi eno gye babadde ne banategeeza erinnya lintawanya nnyo bambi bali ku byoya byanswa emisambwa n'emizimu ne lubale badduka dda tebaliyo bali ku byabwereere tekiriyo Museveni kino kimujje enviri ku mutwe nga n'abantu balo bennyini tebakyamukolera yali ayagala olw'ensonga nti endagaano z'empewo zigwako kasita tutuukiriza bulombolombo na nnono ekyamututte Hanoi that's the capital city of Vietnam okufuna abasawo abanakikugu abasobola omuyamba olw'ensonga nti zino enkwezi engeze essatu zikyakola ate ne yali amwesiguze nnyo gwe bayita eyayitanga Bwanga yamuwujja ekiwojjolo era n'amuzalamu ekiwanga era ne bakwatagana ne Janet bubi nnyo Bwanga n'adduka kyovula ne bali bamusibyeko n'omusibako so toyinza kuddira mukongooza naye n'omuzalamu omwana empewo ne zibawo ziba zagenze ne zibawo zirenga za nnema ziba zigenze so kiri kiti nti mu Uganda takyalina mukisa gwonna gukwatagana n'emisambo gya Uganda na mpewo zadduka dda ekyamutusiza ekipayopo mpaka Vietnam neeri waliyo magiki endagaano zonna yazimenya katacha so mwenna mbakubiriza musajja n'omukazi mwenna Abaganda bakyasobola okukola ku mpewo zino mugende mukuŋŋaanye empewo gye zaddukira muzireete muzisamire musumule emizimu musumule emisambwa sobola okukola ebintu bino kubanga ekiri ataba kyekyanaasigaddeko tulina okukola ensonga zino akwata buli mukyakwata kikwata ali mu kereziya saba ali mu mpewo samira akwata buli kyokutte kikwole kubanga tulina okutwala omusajja nga nabwe kimufunzo njagadde bategeeza mbere bagumu bana babadde eri bonna gye babadde mu kusamira teri kiriyo mbyoya byanswa teri kiriyo one kabona jjumba taliko wadde omusambu omumpi wadde lubaale ne mukazi we kuba basajja bagwira tugamba lubaale w'omulamu tebamusamirira so buli muntu yenna amanyi nti olina lubaale ng'oli musajja mukazi Muganda sigala naye bana banyalwa tebasobola kusamira lubaale wa Uganda kyovula tebali media okuva ku makyano olw'eggulo naye basigala bakozesa ssente za state gwakuli omuntu kigwe yajjanjabe naawona babulire kwambala ne batonye emmooli obuyambale bya buli kimu naye ne bw'omubuulira nakyasobola kukola kubanga tebalina kibalina so tewakyali kintu kyonna kibalina bali babuzabuzanga bafuka banaaba ekyo nkimaze geragera ku nsonga endala ensonga endala jala kusooka kulambulamu katono nnyo wenna omusajja n'omukazi Omuganda waliwo omukulu yazze n'alimba ku social media nti okubeera Omuganda ofuuka bufuusi no a big no oba okugaana okunene nnyo omuntu okubeera Omuganda tofuuka bufuusi no Omuganda ozaalibwa oli muki Muganda nkiddamu Omuganda ozaalibwa oli muki Muganda tofuuka bufuusi Muganda nedda kakibanyonyole bulungi mu Buganda ng'Abaganda bwe bagaa tuli Muganda obeerako obuvo n'obuddo oba ensibuko obeera n'ekika kyetuva tugamba nti tambula ng'Omuganda mu kutambula ng'Omuganda olanya n'oyogera kitaawo jjajjawo n'ebijja babawunzika n'omaliriza nga oyogedde n'ekika mwosibuka kati
gwaga nti omuganda asobola okufuka obufuusa omuganda nga tolina buvuna buddo oyo akulimbye. Njala tegeeza mwe nabeera ku program ezinja ku social media abantu babalimba. Tulina bannakigwanyizi bangi abatwekiiseemu. Goli baga nti osobola okufuuka omuganda tosobola kufuuka muganda kubanga omuganda bakuze oli muganda tofuuka bufuusi. Kyovula nti abantu abasinga obungi asobola okwetuma nti nze gumu ne mugamba tambula ng'omuganda agenda ku ssaawa embaliga nga atambula oba agenda kukoma ku kitaawe nga gwamanyi yekka olw'ensonga tasobola kulambula buvuna buddo. Omuganda abeera n'obuvuna obuddo abeera n'ekijja nga kiriko bajjajja ne bajjajjaabe era ng'amanyi obulombolombo n'ennono amanyi erinnya lye litegeeza baali mutuumaddi ali ali mu bulamu era amanyi buli kimu. Naye omuntu agga nti omuganda osobola okufuuka omuganda ekyo kikyamu tekisoboka. Kyekitwawula nti omuganda y'ono n'atali muganda y'ono. Nazzi kuno eri abantu abajja mu Buganda bo munnange olw'okuba nti abaganda tuli basembeze era tusembeza bulungi nnyo abantu abo era twabateeka mu bika byaffe ne tubawa amannya ne bayiga obulombolombo n'ennono era ne babeeramu. Era nabo abajja mu myaka egyo emikadde asobola okulaga ekijja kya jjajjaawe oba mu babiri. Naye omuntu atasobola kulambulya obuvuna buddo takugamba nti omuganda afuuka bufuusi. Omuganda bazaala muzaale ate ozaaliwo oli muganda naye nga babeesinga ku kitusinzira ku ki. Omuganda okubeera omuganda ng'ozaaliddwe oli muganda nga kitaawo muganda kubanga maama wo si kyekikakyo taatawo kyekikakyo era yakutuuma amannya naye nga naye asinziira ku mannya agali mu kikoba jjajjawo gagenda omuwa nga waali. Okitegedde bulungi ekintu ekyo tewaba omuntu yenna addamu okusiriwaza mbu omuganda omuntu yenna asobola okufuka omuganda nedda tekiriiyo tekisoboka. Osobola okwetuma nti nze gundi ne bwe tunaatuuka mu kulanya ng'otandika okozesa ng'omutamazeewo ate kati sibitegeera byokulanya sibimanyi okutambula sibimanyi tetutegana na nkwezenge ng'omuntu agati muganda mugetambula ng'omuganda kasito obuvuna obudde obumulimu nabanga atambuddeko bajjajja babina bamulimu n'okukubulya nti bebasewa muveeko totegana ng'akomako muveeko totegana tolwana na nkwezenge tolwananga na biyenje ng'olina ddu. Yensonga lwaki nti obuganda bubadde buzibu nnyo bwakumenya era enkwezenge zikyalwana okumenya obuganda ne bukyazirimi olw'ensonga nti bassekabaka ne bassekabaka baateekawo emitendera mwolina okuba ng'oyita okutuuka okubeera w'oli era nga weeyagalira mu Buganda. Yensonga lwaki tetwezaalangamu yensonga lwaki windows z'abaganda zanjawulo nnyo to the extent tetusobola kwezaalamu kubanga tumanya ow'empindi tasobola kukwana wampindi ow'emmamba tazaala mu wamamba n'ow'envuma tazaala mu wanvuma. Naye bano bakawo mentality n'osanga omwana yazaala mu mwana wa ssenga oba n'azaala mu mwana wa kitaawo omuto abo be beeyita abaganda abaganda bafuuka abaganda. Yensonga lwaki baga nti omuganda mugezi not because we don't mix DNA. Kyova tetulina hips tetuyiika windows omubiri gwaffe guli farm ennyindo yeeyo omutwe gyeyo amaaso geego ninosanga oli ng'ayiise mbu naye muganda alina hips nimbu muganda no. Waliwo mix y'omusayi nga mama yali oba munyoro oba mutoolo oba munyarwanda it's okay but originality yo abeera taatawo. The reason as to why tuli baganda kubanga tetugatta musaayi. Bala abasajja batunire bonna bwava mu public okwogereza kikino ekyogera kubanga bagatta omusaayi. Tosobola kwagala mwana wa ssengaawo tosobola kwagala mwana wa kitaawo muto temusobola kwegattamu temusobola kwezaalamu nga muli wa kika kyekimu. That's why it is prohibited kikikirizibwa. Kati agamba nti osobola byabeezaalamu n'omusanga omuto gumulinga ng'ebbakulu egiddemu akalo mbu naye muganda nga si muganda biibu omubuuzi nsibukuye temutegera n'abantu bano Buganda bumanyikiddwa. So now sigenda kulwawo obuganda okubeera omuganda tofuuka bufuusi bakuzaala buzaazi naye nga obuvo bwona obuddo businzira ku kitaawo. Omukazi ye maama akuzaala yejja kukaza bukaza n'akulagira nti oyakiki ovula bagati nnyoko lwafa lwomanya kitaawo omutuufu kubanga leero oli ku myaka 4 nnyoko asobola okukugala nti si kitaawo y'oli nolyokogalindako wiiki emere ninga akugabye period kubanga amanyi nti oli si kitaawo. Kati mu basajja mune bakazi mubale ku social media buzaabuza abantu obuganda tebabufuuka bakuzaala buzaazi to prove that muganda lwaki lirambula obuvubo n'obuddo bw'olema okubula jjajjawo waali bamuziika kiba kibulamu muleke kubuzaabuza abantu. Awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala.
All right. Mbategezeza olutalo olwadde Congo ndubategeza bulungi kati njagala genda ku nsonga zino wamanga tumanyi tugenda ku kipayipayi budde bugenze batumanyi mu nyumiro wa World Cup ate ng'obudde mmanyi bugenze kati ettaka lina bagambako ettaka ly'ekira njala tegeeza Obuganda bonna nti ettaka ery'ekira okutudde kooti lyandibanga ettaka lino lisemberedde okubanga ligenda lyonna era nga saazi bwe twogerera ebadde ennyumba enkulu ey'eggombolola eno yandibanga eyolekedde okuba nti abadde bagikulira bavuddemu ng'ekiddako egenda kusendebwawo okusinzira ku nooti eno gindabira video gyengenda bawa na biki ebitandise okusengulwa olya bulungi nnyo eyo nooti yabadde ku kitebe ky'eggombolola eyo ng'esoma bweti esoma nti Kira Court has been removed from Kira Chief Magistrate Court has been shifted to the new premises at Kira Kasangat Road 600 meters from Kira roundabout opposite Kasibante Road next to former Mamosha building. Naye drone zange bwe zamaze okutegeera kino nenzisindika eno yembera eri wano kubanga essaawa yonna baakuba amabaati bwe muwulira nti ennyumba enkulu n'egombola ofisi y'egombola yasendeddewo temwewunya kubanga bano abasajja ettaka balibba misana ng'eno enseraba eno yembeera eri Ekira egombola Oyenna vulugu wa Charles Peter Mayiga wasanya kaloli n'abantu abali mmenga bali mu kubba ettaka n'oddisanya ly'Obuganda era nga buli kimu kiba kisaanyaawo. Njala tegeeza Obuganda nti okulwana kemulwanye ku social media mwenna oba bavumire bakujerega tofaayo mubaleke babavume kubanga weewuunya omuntu alina obuyinza alina emundu lwaki akulumba inbox okuvuma ku nsonga z'amanyi nti ntuufu ng'ate akuvuma sina Muganda n'Omuganda eyasiriwazibwa okuba nti tayogera naye waali olubiri lukyaliwo wakuba nti mwogera amasiro ge Kasubi gali kubanga mwogera njala nkubuuze muntu ki atali munda mu gavumenti watali mu Bulange Mmengo mu Buganda asobola okugenda n'ayingira mu masiro ga Bassekabaka n'abbayo amasengere n'agatwala ge magumba gali ge bakolamu obuwunga okuliisa abantu bawunika njala babuuza muntu ki atali wa mu Buganda w'Emmengo oba takola mu gavumenti abayina ekigendero ekyokusanya Buganda nga bajjamu amasengere bagenda amasengere ga Bassekabaka n'okuyingira embiri n'amasiro gasaanyaawo njala kubuuza omuntu asobola kuva bunaayira kujja kutwala amasengere ga Bassekabaka mu lubiri gundi n'alulumba mu lubiri tekiri abantu bennyini bali mu Buganda ate nga bamanyi kubanga nabo bakole enkola y'akalogo kalenzi kati n'ettaka ly'Ekira ekkooti bagijjeemu ekiddako gisendawo nakujjukira olwedde kuliko amabaati bagikubadde ekibaati yonna bagikubyeko ekibaati nga bwe baakola emboga ya Kyaddondo bagikola neno bwegenda mu maaso kati njagala kuzanya information eno abamu ku bantu abakozesebwa era babadde Emmengo mu biseera ebibadde bbanga bakola ku lwa Kabaka oba ku lw'Obuganda naye nga tebasasulwa nsimbi zaabwe omwami olagana baviira ovuna obuddo naye nga atandika voice note zino buli ddoboozi lyente okuzanya wano nnyiriyo abasibye pini okwogera ensonga ezo nga tatiiriddemu temugaa nti nzanya amaloboozi g'abantu kati bampadde lukusa no oli abangambye nti ku lwa Buganda ku lw'ensi yange eddoboozi lizanye I don't care oli bwayogera erinnya lye sifuddeyo kubanga ekintu omusajja gwengenda okwogerako ne information yagimpadde bulungi nti yali mukozi mu Buganda era ensonga zonna azimanyi bulungi nnyo era yangambye ne bwendaga identification ze he doesn't care kubanga bakooya akamanyira kali mu Buganda Nendoza identification kanjireke for security reasons nenga yawamu ku bantu ababonyezeddwa nenga details zonna nzirina empapula zonna contract biki byonna ebikwatagana ku biki ebyaliwo njagala nzanye information eno buli omu ogenda kuvaano ng'otegedde
kiche kiri mu Buganda ate abantu bangi nnyo abatusibwako ebikolobero nga bali mu Buganda nzanyemu kwemu byonna ebirimbi byenga ye yabyogedde nga ye era yangambye zanye ebintu bino ensi ebiwulire ntandise bwenti nsaba okubuuzaako era nkulamusiza nnyo webala emirimu gyonna gy'otutuusaako senga abagoberezi bo tubeerayo eno munnaaye nga tufuba naffe okulaba nti tutegeera ebigenda mu maaso ate ebyo ebitukutteko ennyo ne tubeera nga tutambuliramu naawe era ne tugoberera amagezi g'otuwadde ayogera naawe olwaleero nze Wamala Charles nga nsibuka Mawokota mu ggombolola ya Musaale Buwama nze musajja Muganda nga ggwe naye nakwatibwako nnyo gwavaayo n'otusomolera ku mbeera eriwo ku ttaka ly'Obwakabaka mu sayidi z'ekigo engeri gye libbiddwamu mu butuufu kya nnaku nnyo kubanga ffe ng'abaana abakulidde mu Bwakabaka nga tugoberera emitendera gy'obukulembeze nga tulibeera abayambi mu Bwakabaka tuweereza ku mitendera egy'enjawulo ku masaza ku magombolola mu bitongole kituluma nnyo okulaba nga ebintu bye tubadde tukulirwamu bye batukulizaamu okuuma ennono n'ebyaffe ate bityoboolwa bityo ku mulembe gwa Charles Peter Mayiga Katikkiro yasuubiza ensi n'eggulu okuzza Buganda ku ntikko olwaleero njagadde okwogera naawe nga njala okula simba wakati awo ekigambo entikko kigambo kya buwemu nkiddamu ekigambo entikko kigambo kya buwemu abamanyi Oluganda okulunsinga n'okuluwomya obulungi ekigambo entikko kya buwemu lwakuba temwasooka kyetegereza omwami ono yagaa nti yajja otteeka Obuganda ku ntikko yeeno gye mulaba essaawa zino lyabuteeka wansi naye nga yakikozesanga oba yakikozesanga takimanyi kyekitegeeza entikko kigambo kya buwemu buli muntu omukulu alina emyaka 14 okudda waggulu akimanyi bulungi nnyo omwami ono kyeyakozesa nti yajja atteeka Buganda ku ntikko kigambo kya buki kya buwemu tugenze mu maaso okulaga ensi nga mpitiramu ggwe mukama wange butya Obwakabaka bwe butyobooleddwa mu kiseera eky'omumpembe ono Mwami Mayiga nze ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwakutaano omwaka gwa 2015 naweebwa omulimu ogwayita mu kukola interview mu kitongole eky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board nga mu kiseera ekyo ssenkulu waakyo yali omwami Kiwalabye Male mukama wange nkutegeeza nti nnyina empapula zonna ku bino bye ŋŋenda okugamba wammanga era nabiyitamu ne bannange abantu 14 omulimu saaguweebwa omu mu kiseera ekyo twaweebwa okubeera abasolooza b'omusolo nze nali ku disitulikiti ey'Empigi ku ttabi ery'Empigi ne bannange 14 ne tusuubizibwa okusasulwa omusaala buli mwezi $30 ngezo za kutuyambako okutuukiriza emirimu gye baali batuwadde ng'okupangisaako okusomesa abantu ezituyamba ne mu ntambula naye ekyamazima twakola okumala omwaka mulamba n'emyezi 2 nga tetufunanga yadde ku munwe gw'ennusu mu kiseera kya Mayiga ngenda akuŋŋaanya ettaffaali yonna tugendayo buli kiseera nga batusuubiza okutusasula omwaka mulamba ogwo twaguyitamu mu kusoomozebwa okw'enjawulo nga tuwulira tuli masitula tulina obuvumu okulanga naffe tuweereza Obwakabaka bwaffe naye nga tetulina bwe twegerowooza nti Ssaabasajja ayinza okubeera nga taatusasule twasalawo okukola ne tukubagizanga mu mpolampola naye nga tetulina we twogerera yadde nga bannamawulire twafunanga omukisa ogubasinkana naye nga tutya okuvaayo okwerwanako leero bw'olaba nga mwami Hamu avuddeyo oyinza okugamba ki ekigenda mu maaso omusajja Omuganda ow'e Butambala eyalivuddeyo Mwami Hamu bw'aba nga avuddeyo
nno njala okukutegeeza si yeyekka naffe twavaayo dda ne tubba obwakabaka mu mbuga z'amateeka lwakubanga tetujja mu kamera ate n'abantu bangi benzimpulira beemulugunya abadde abaweereza mu bitongole ngale ku leediyo beemulugunya ku nsasula ekyamazima obwakabaka ku mulembe guno tebusasulirako ddala mwami Mayiga simanyi ssente zaffe giwa gyaziteeka nze ngenda kuweereza empapula nga bwe natambuza ensonga okulanga nsasulwa mu buka nga nsasulwa nga mpise mu kukaka ekitongole kya Buganda Land Board nze ne bannange twekubira enduulu ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba mu mwaka gwa 2016 nga okuva nga 13 ogwokutaano 2015 tebatusasulanga paka mu Novemba wa 2016 ne twekubira enduulu ew'omukyala gwe bazijjukira erinnya baali bamuyita Nabuuma oba akyaliyo mu buweereza bwe nga ye Labour Officer Mpigi District ne tuwaabira ekitongole kya Buganda Land Board oluvannyuma lw'okuyimiriza abamu ku bannaffe nga nange muntu alidde ng'abamu babasasuddeko obusente butini abalala nga tebabasasulidde ddala naye ne batuwa ebbaluwa ezitugamba nti tuwumuziddwa ku mirimu ate nga tubadde tubanja nga ne mu nkiiko ezituulamu Kiwalaye Male twekubiranga enduulu era ng'alaga tugenda kusasula naye ye kennyini yajjako ne ku disitulikiti ku ttabi ery'Empigi erya Buganda Land Board n'atukakasanga bw'ateekateeka okutusasula naye era ekitaakolebwa mukyala Nabuuma bw'atyo yawandiikira aba Buganda Land Board ng'abategeeza ku nsonga z'abakozi ababanja emisaala gyabwe era kopi fayiro nzirina omukyala yali atukulira mu biseera ebyo Nambidde nga ye yali branch manager Mpigi District ye yasayininga ku mpapula eziraga nti Buganda Land Board ewaabiddwa okwo nno tekuba kulaba Ssaabasajja mu kamwa tekuba kumutyoboola naye tuba twerwanako ng'abakozi olw'eddembe lyaffe era Buganda Land Board twagiwaabira emisango egiwerako omuli okutukozesa nga tebatusasula omuli obutatusasulira NSSF n'emisango egy'enjawulo nga bw'onoogiraba mu fayiro wammanga naye mu nsonga eyo nze mpuliranga siina wakudda okuggyako okulabanga twerwanako ng'Abaganda abali ebweru ku diaspora naffe abali wano era kino kyankutteko nnyo okulaba nga ffe twalafubananga okulaba tuweereza obwakabaka mu bwesimbu honestly naye ate ng'abasajja abatukulembera waggulu sente balyandye sente bezibika nezibike abaami b'amasaza tebafuddeeyo be ba administrators abali mu administration esobola okulondoola abasajja ne baga ekimala kimala Charles Peter Mayiga dde buddu olimu omuwemba kakati bwana Charles Peter Mayiga tusimanyi bulungi nnyo ab'omutima obaswazizza era nze nasanyuse nnyo bwe nalabye pulezidenti wange Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nga ayanjula bakatikkira ababadde mu kugenda okuziika mukadde waffe munna-DP eyagitandika ffe kwe tugitegeeredde nga ayanjula bakatikkiro bonna ng'abantu bwe bakubira engalo abantu abadde batebadde bantu ba bulijjo okusinga dda abadde abakungu nga bakubira engalo abantu mwami Kyagulanyi bayanjula pulezidenti wange naye yasoose n'ayanjula mwami Mayiga era abantu ne bakulaga nti tebakubira mu ngalo ne bayanjula bakulu bo abaakusooka mu ntebe engalo ne zivuga era gwe n'otalaba nti awo oserebye okutuuka ku eri eddaala osaana weekube mu mutima ove ku ntebe yaffe ogize ogenda ne weeyita omwana wa Ssaabasajja omukulu n'eddala ddala ng'oli mwana wa Kabaka okuggyako okututimba bbula oli muntu wa bulijjo nga ffe nkusaba weekube mu mutima ove Mmengo bw'otava Mmengo n'akabinjako kemmanyi obulungi
okuviira ddala wali mu masengere mukoze ngendo omugenda Dubai kusolooza tafaali ogende mu baana ba KADIMA osolooze tafaali nga kaakati bali mu mbeera mwami Kyagulanyi pulezidenti waffe abajjayo tebalina boogerero tolinayo wadde wali oyogedde aka statement akalema bwe kati akalesaasira abaana abo kubagiza mu mbeera gye balimu tolinayo wali oyimiridde n'oyogera wabula kusolooza tafaali wayanguwa mangu olengera Dubai kati nno nsaba bw'otava Mmengo ngenda kukunga ate nga natandise dda abavubuka bonna n'abantu abakwatibwako ensonga eno okulaba nga tukuŋŋaanya satifikeeti zonna okwetooloola Obwakabaka zonna ze twagula tuzizze Mmengo akabonero ak'okukulaga nti okwoyeddwa mu Bwakabaka Ssaabasajja gutusinze tetwalengera naye mwami Mayiga oba onooba ku mukolo oba onoobeera Mmengo tukimanyi mu ofiisi otera okwekweka tolabika mu biseera bwe bazimbira Masengere wabanga tobeera mu ofiisi nga wekweka amabanja ate ngeno sente ffe tusonda naye nkutegeeza wonna wonoobeera okujjako ng'onooba wa mwami Museveni sijja kujjayo tuteekwa okutuusaako satifikeeti oba onooba mu kuziika tujjanga zikuwa ate nga bannamawulire kwebali era olabisibwe kyekimala kimala ngenda kukunga bonna tuweereza Obwakabaka ebbanga ddene okuva ku mirembe gya mwami Rashidi Lukwago akimukiza tuli bavubuka abadde mu Bwakabaka nga tuweereza Obwakabaka bwaffe n'okwagala naye gwe wootutuusizza mwami wa Lusimbi yali alengedde tafaali ng'alikutte mu mbeera ndala gwe nojja ne bamafiya bo bakiyimba ne mutandika okukyankalanya ensonga bwe mwamala ogikyankalanya kati tubalaba gye mututwala mukama wange ebiwandiiko ebyo bye bimu ku bujulizi obungi ennyo byennyina byensobola okusindikirako naye ebyo bye bimu ku bikulu ebikakasa obutuufu bw'ensonga ebiwandiiko ebimu birimu oligino zaabyo ebyo ebyatuwa emirimu n'ebyatunyiriza ku mirimu naye nga omumpembe muzzukulu w'ab'omutima nga ye ne musajja we Kiwalabye Male akasajjaako nga baganye okutusasula batugamba tudde mu maka g'abakadde baffe baatuwa amagombola mwe tukulemberera mwe tukolera emirimu twava ddeeka bakugamba ddeeka nze nali nkolera ŋŋando mu Butambala kati ova eŋŋando odde ebuwama mu Mawokota nga emwaka mulamba n'okusoba bewaleka eno tolinako oddayo nako wabula bagamba tukuyimiriza n'ebiwandiiko byonna tubinaako obuvunaanyizibwa ate nga tebatusasudde twakakibwa n'okuwandiikira Ssaabasajja Beeni ebbaluwa naye ngenda gikuweereza nga twemulugunya tutwala okwemulugunya kwaffe nga tukiremanyi bulungi nti bwe tuyita mu ofiisi ya Katikkiro tetugenda kuyambibwa ebbaluwa eyo twagiwandiika nga 1/8/2016 era yatumutuukako bulungi nnyo kuba twakozesa obukugu obw'enjawulo n'amagezi ag'ekitalo n'okuyambibwako abo abamu Mmengo waliyo abantu abamanyi ddala nti ebintu tebitambula bulungi era nga batulumirirwa era baatuyamba ebbaluwa ne bagituusa era Ssaabasajja ndi mumativu nti yagiraba kaakati nze wano bwentiira omusajja omuganda ow'e Masaka w'e Buddu Ssaabasajja bwe yali mu lutalo olwaleeta mwami Museveni ng'awuddisiza Abaganda mwalimu mwami Nadduli n'afiirwa omwana Obwakabaka ne bubulwayo yadde statement gye buwa ekungubagira omwana wa Nadduli ekubagiza Nadduli kikyamu nnyo nga bulemeezi gyono n'ettafaali Haji Nadduli gye yakulaakulanyiza abantu mu ngeri ye n'abamu n'abagabira obubizi ku mulembe gye kubanga bwe yasobola okufuna mu gavumenti naye gwe n'obeera awo n'osirika bwe
wabula osobola okuvaayo n'ogamba Dakisikateero muyimbi wange mulungi nnyo mwagala nnyo n'olaba Katikkiro ng'ali ku Dakisikateero ali mu katemba. Katikkiro ettaka mu kisanja kyo nebeera nga buli mbuga weeri eriko ab'amagye ewakaggo magye tegaggwayo Sembabule gwe wennyini otugamba oli munnamateeka Sembabule ettaka balitwala enkya n'eggulo n'ovaayo n'ogaa nti agenda owolereza Obwakabaka mu misango gya Buganda Land Board ate si Muganda abaana Abaganda abasomye ne ku ssente z'Obwakabaka baliriddawa okuweereza Obwakabaka bwabwe. Lwaki kikyoyagala okutufunamu? Lwaki oyagala okutukyayisa Obwakabaka bwaffe? Musajja gwe weddeko ebivunaanyizibwa bw'osobola okukola bungi osobola okugendera ddala butereevu Mwami Museveni gy'oli n'oweereza mu kifo kya Mawu oba ekyakiri wakiwanuka. Ebyo ebifo bibiri byonna nkakasa ku mulembe gwa Museveni obisobolera ddala bikugwanidde. Ozanye bulungi emirimu gyo ffe tuleke twekulaakulanyiza amasiro gaffe tutufuula balugojami. Ebizimbe bizimbibwa Korea bazimbye wa abasajja bazimbye ekisaawe ne kiggwa World Cup kati tumulabako ebisaawe byakazimbibwa bagenda na bimenya ng'amasiro agaffe gafuuse kadduwanema. Lwaki oswaza Abaganda okutuuka ku ddaala eryo? Banange ebiwooma bigwa byokya naye omwana nazijjukiza mbona nsonyiwa okuseka byo bisekebwa azijjukiza World Cup wekkata. Abasajja bazimbye ebisaawe mu myaka bagiwuza bagiri mukaaga ne bazimba ebibuga mu myaka mukaaga biwedde bali mu kola mipiira naye amasiro g'ekasubi ag'Abassekabaka emyaka 11 weddu gagaanye okuggwa. Ekyokuggwa kirekere naye amasengere gonna ne bagasumbamu ne bagatwala. Amasiro gakumwa amagye abasajja abalugwala n'abanyana ne bakuba amasiro ge Buganda. Era omusajja omukulu ng'atuula ayambala ekkanzu bw'agenze kwaniriza Mayiga kimwe musonda tafaali. Abakozi bonna abatandika ku CBS bonna badduka ddala bali Bulaaya bala bagivaako. Abatandika ku bitongole bya Buganda bala basinga bungi badduka mulimu nkwezenge era mugatuleme kwogera ku nsonga zino. Mukulu wa Ssajja Charles Peter Mayiga Kalole Salonga Mulengejja eno program najikola strict kutaasa Buganda kutaasa Ssaabasajja Kabaka mwamusiba akatambala ku mutwe ne muleta CBS ne bakyaliwo bakawoya mwere kumbe kyali kiwani business zaali zammwe bwe mutwe mwaleta BBS telefanyina nga yogwe ne mukwano gwo Timba Freeman muzimbe za arcade muzimbye zimmolo muzimbye amasomero gali ku international level ku ttaka ly'abasajja n'abakazi Abaganda. Essaazi no mulimu kitanda kikimu ne Museveni mupulaninga kujjawo ttaka mugigwebwa nanyini mu ttaka mu Uganda. Nayenge office mwotudde Bassekabaka ne Bassekabaka abalwanirira Abaganda abalidde buli wabere wannanyini ku ttaka babulire kwambala bukanzu na busuuti bwawula ttaka lya Buganda. Musajja gwe ebikolwa byonna bikole naye weesonyiwe empologoma mbawulya mulanga enkuuka n'oli abasajja ababbi abafera abali Emmengo mulanga enkuuka nennanyini kibya usaazi nowaali mumukwese temwagala afulume public kata ye yakazimba ebisaawe n'emyaka teginawera 10 biwedde bisaawe biri ku international level enguudo bazikoze bazitambuza naye ffe ate nga ssente za gavumenti naye Abaganda basonda ettaffaali bumbiro bumbi temusimako wadde kabuyonjo Omuganda waakyamu ssala ebyeri wadde okwetaawuluzaako. Mwakola TV ne muzimba amasengere ekikwasa ensonyi nga n'ekiwayi masengere wetudde ekyapa mwakisinga dda mu banka Bulange mwagitundako ekitundu era nga mumwe kenyini mwakisingayo nenge mwakisinga mu banka z'Abanyanja. Enikesa Abasajja Kabaka aseeredde Bulange ne bajja ko bagitutte butyo Kasubi mwamugabana dda mwamutwala dda
n'olubiri lwagenda dda mutya kafansonyi lwakuba nti Lumbuye addaano ku social media n'atandika obbalekanja ensi neetegeera kimwati mwagala onoonyeza nnyo okuntuusako effujjo naye nakulaba okugamba nti nze nja kukutomeza loole ekyo nkigambo noonya mpola siri mwangu sigowandira ku social media okwogera ebigambo bino eri abasajja n'abazaana ba Kabaka basobola okubyogeramu abatiisatiisa nze atatya sijja kwogera kulema ku nsonga zino jazzoogera n'abaana emutisa ku social media okutwogera ku nsonga zino tebajja kuzikiza tujja zoogera nga nabo gisimufungize nze ŋŋendaako mpola oli mulogo naye gw'ologa nze ndi nkulukuku wakatambula mu masoba agawera n'abaana oyagala baloga naye nze ndi nkulukuku ojja kunneekoonako ogweri ne Ssaabasajja Kabaka gw'oyagala azikirire mu mwetwalira amataka nga bakisingiri kye baakola twebuuza nga bakisingiri bakabuusu bano bajjawo amataka kumbe be bali mu mission kati zimulimu kuba yarafuuka mukuza musanyewo empologoma enkulu muleete empologoma ento mugitegeerere kubanga temwagala bagambako bagamba tambula ng'omugato toyogera wadde jjajjaawo oyogera kitaawo omusime mukasa musajja naye munyarwanda yakulya nemwe mwe basajja mmwe amaloboozi agasigala njagazanya programu esembayo ku programu endala ku Sunday naye mu butongole njala tegeeza bannayuganda mwenna bannange nina ebintu bingi byokkola ebimu ŋŋaana n'okujja obikola ku social media abawuliriza nina bangi mu nsi yonna mulina ebizibu ebyenjawulo munsindikira information nyingi nga mubbiddwa mufereddwa mulina ebizibu naye ŋŋambye ku ntuuza nsengala byange manye okukola programu ez'endala omwaka ogujja njala bategeeza bannayuganda omwaka ogujja ngenda kuintroducingawo programu endala esooka tuyina kye tuyita ebyobufuzi byonna kye tuyita geopolitics eyo gye nkola buli lunaku oba buli lulembazije program ebimuli bulanga emmege specifically ya Buganda eyemanyikiddwa ngenda kuteekawo program empya gye bayita naamwatulira nga gwe omuntu asindikira information njogereko banjogere ku muntu yakubba yakufera ojja kujjanga weeyogerere oba oli yakufera oba yakubba oba yakuloga oba yakola ki mujje muyogerere ensonga zino then open roof ejja kudda next year the program nya official zengendo teka ku TV eno esooka geopolitics yo mugimanyi ngenda ebimbuli mbulange mmengo mugimanyi weeri bulungi nnyo program jengendo kutewa kisa naamwatulira nze sibaako kyenjogera nja kutaama simu gwatika kago ne bakubba oli yakufera agent oli yakuloga yakukola ki ekintu kyonna kyakukola ekibinga osobola okyogera ojja kuba essimu okyogere nga sikuteeko naye provided temuli kuwemula kuba programu zange ziri abaana okuva ku myaka 6 mpaka ku myaka 9 n'olwekyo mbasagala kuyiwa ntungo bakusasanya ntungo ku social media okuba essimu n'oyogera ne wecca no exposing omuntu wo naye nga towemudde eyo programu ngiintroducinzewo mpya bagiyita naamwatulira bw'omusala bagikopye ku social media I don't care kubanga nze envumbula abantu ne bagoberera nkiddamu ngenda teeka program bagiyita naamwatulira gwe simanyi bakufera simanyi agent yanziba simanyi no yanziba sereza za visa simanyi biki onandoga biki byonna ng'oyagala mwatulira program ngenda bagiyita naamwatulira open roof egenda kuddamu next year the program is nya geopolitics ebimuli mbulanga emmengo program naamwatulira ne open roof yo mugimanyi ebeera mixed nende okusinga tujja batwogera ku current affairs nga ziri political gwe ng'oyogera kyoyagala naye no naamwatulira mugenda gikolako nga mmwe kennyini bandanyiribizi mwe mbyeyogerera sinze kuba bizibu mumpa bingi nnyo nga nange sinewe ngenda bitandikira bikola program mmwe kennyini mujja byeyogerera oyali omuntu wo omuexposing ne provided nti nze nga nsirise ensekule oyogere ebigambo byeyogerere kubanga nze sinze gwe babba singo babatuusako obuzibu gwe batuusako obuzibu gwe babba gwe bakola ki gwe bafera gwe baluga gwe bakola ki ojja kubyeyogerera ng'ensewulira ye program y'omwaka ogujja nenga program naamwatulira mugitegeke egenda kuze program ezais nya open roof eddamu mwaka gujja naamwatulira yo ngiyitaddewo so mulekerawo kunsindikira simanyi yankoze kino simanyi ngenda batirawo program mujja kweyabya exposing yanzibye simanyi kago simanyi kiyanfera simanyi byonna mubitegeke mugenda kweyabya nga nze siimu bagiyita naamuki naamwatulira nkoyo okunsindikira ebizibu kwa sijja bihandolinga naye ngenda bwa platform kuba amasimu mwali abantu bammwe buli omu aggweko ekinugu kubanga ba agenti aba visa babbi abatikka kago babbi abasindika ssente babbi abaloga bangi nnyo abagoba abantu ku mirimu bangi nnyo abakozesa abaana abantu embuto babatalabira bangi wabizibu bingi nnyo buli mwana ekizibu kye ngenda bakola program buli omu ayabye munne
muli manya kimuli sasula je mujjako mbagala nyo kwa bankomere atakumira mpera nenga nfundikira buli omujali asabira Ssaabasajja Kabaka abenga solo mukengiriza kubanga tikibadde kyangu nnyo kubanga atuuka olwaleero si kyangu kwezenge nyingi naye mukama nga bwatalyanguzi buli muntu agenda ne program yiye Ssaabasajja Kabaka tumusabire mukama atakumira mpera weraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.